Nze Kasozi nga ntula nga nda presidential debate bakandidate basimbye kuvaano paka kulambiro bagenda ku debatinga muse buli kimu so yesawa tuli meeting obukulembeze however much twachawa mu 7 twachawe gwanga waliwo ebyetaaga okukomako naye amateeka agafe manafu nnyo gegaleeteddeawo bonna buli omu okuki ebisaanyizo byandibadde bitya ebisaanyizo naye mutabikalubya mubaleke nga bwe mwakikola nti 18 bajje naye mubateerewo obukwakuliza obuzibu okutuukiza nga bwetaaga muntu alina connection oba ali established so si mwana nti no kaakati nze kati okugeza ndabyeko mwana bana wa NTV Smile Reporter naye yafuddeyo najja oli wano ekabongo lina yani akumanyi agundi siwa NTV siwa Top TV wena bwe batyo saagaze na kubamanya saaga kubamanya naye kaakati mu kisacha Ivan kisacha nedda please terina akumanyi yadde naye ekabongo lina yani nga nawo njo tumalira esente z'omuwi w'omusolo basikuononereko ekifo kireme kubeera kyakuzanyirwako n'abakazi tebaagala bazanyirako omukazi ajja nakuba entiisa nagamba okimanyi nti noze ndi wangabi wengabi simuwasa nomwezi nagamba oyo muwonye nojja nga omusanaga sooka oteeko miliyoni 2 ku akawunti oba oli serious n'otema nabwe bayo tebaagala bazanyirako oba kwezi muleka mutya ne babuzanyirako abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-216-580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Kale abali ku Uganda y'enchana The Investigator TV tubaniriza nnyo. It is a good morning, good afternoon, good evening right here from Yaya Extra Residence. Nze muzikwaga muga Moses Wamala. Kansoke mposing by the introduction. Bane basawo ne bannyabo abaggulawo amaduuka gammwe ne muva ku mirimu gyammwe ne tukonkona ne tuleekaana emimwa gyonna gitugaziye lwa kuyita abantu bakedde kuva waka kugula business kwebaka tubikooye n'osanga omuntu atadde obupande bwa mobile money nga 8 ebweru n'otuukawo nti njaga ku mobile money mbo ate sirina mobile money man nang please style up guys oyina ave waka nava mu kisenge ng'ali mu kubongoota ayayuuya. Anyway, keep subscribing to the channel Uganda Yencha, The Investigator TV ne Samuel Kasozi Philosopher okuyomba kati kuwedde oba kandoza butuuse. Ndugu ali bulungi eri abamutubuuza nti bane leero mukulu ng'abuze n'emirimu gy'abaako mpola mpola naye nga
he's safe and sound era mulamu bulungi. Kale osobola okujja no ku Yaya Extra Residency for breakfast, lunch and dinner. Any type of cuisines, yes. Osobola okujja kufuna oluwombo olw'ekyennyanja, olw'enkoko, olw'embuzi n'ennyama y'ente n'ebirala byonna bye weetaaga. Kikeizo oba ine engeri gy'otunuulira ng'olina olowooza oba ina kyengenda mentioning ekiri off topic. Sisobola. But we ndi ne Samuel Kasozi, philosopher, olwaleero very very smart era mu gallery wano abaana bamubadde bubi bannange gye biggweredde nga naye kennyini akkiriza omupiira n'akkiriza guwanguddwa naye tagenda abeera mu background ne bamukasukira n'olowooza nti biwedde ogenda owulira akubyewo gumiiza noga annange ate entalo zeiraka ne gundi zazze kisaasi but well he's right here tugenda kubeera nga tukola ffenna olwaleero abalala tujja kubeera nga tubafuna mu programu enaddako kale tugenda tunundako mu bigambo bya former vice president owekitiibwa baali baseka Gilbert Kenya yabadde mu interview n'abakulu abamu nga bagamba nti omwana we ateebereza there was a sinister move to end his son's life nti omulambo n'okutuusa olwaleero yeebuuza lwaki omulambo tegwali na liisa erimu ne postmortem report yatugambye tagirabangako n'okutuusa olwaleero. We have that video and that interview tugenda kubeera nga tugibazanyira. Ensonga endala wetwogerera olwaleero olabira bino abantu abasoba mu 150 bajjeeyo presidential nomination forms. Waliwo abajjidde mu Gambuutusi ayambadde efani we abaana ba senior 6 nabo bajjeeyo empapula. Waliwo abakyali ku university, waliwo ababoda kwegamba ekiri ku akakiiko k'ebyokulonda bali mu comedy ali awo simanyi whether that's the right word naye ekiri ku electoral commission ekifo ky'obwa president kiweddemu amakulu tekikyalina makulu yadde kwegamba buli omu every Tom and Dick and Harry you can naye we are still waiting to see omwana wa senior 6 gyagenda okujja obukadde 2 away to see omwana wa university yagenda okujja obukadde 2 nomination fees. Kale omukulu sooka olamusize kuba tugoberera ssebo kansuubire oli bulungi ndi bulungi leero galale badde ekutta omuliro awo ndi anti gwe kyotomanyi nti Machiveri agamba buli lw'oyagala okusanyusa bonna omaliriza nga tolina bw'osanyusizza. Kati wenyambala t-shirt zange nti akasozi ate weekend ogitandise bw'oyambalako obuso kati human nature bwetyo yo eva ebeera complaininga so kakati tumaliza nga tukoze bye twagala gwe wava ku nsi human nature tosobola kusanyusa bonna nti ate Monday ye Kasozi t-shirt weekend yenyonga yes nti ate kati Friday yes omusajja omu yali ayogera ku human nature n'agamba nti kiringa abafumbo ababiri baali batambula n'endogoyi yes ne basanga nga bonna batambula n'eluuyi ebisajja endogoyi eryawo namba ne mulemu okutambulirako ne bagituulako bono iraga abantu 2 mwenda muli mu kumenya omwana endogoyi je muli mu kumenya omusajja n'ava ku naleko mukazi nga ekisajja ekisiru so human nature bwetyo buli kintu kyonna baba balina okompolayinga kati ffe kituyamba buyambi tuwa byakuyiga kati buli mbeera yonna kati gwe wayiga ensi wagivaako Reagan ne bwayogera atya bamanyi wano batera okwefunziza wano eno galale ne ffe ne tunyumirwa obawe essanyu obaleka ne boogera buli omu n'afuna essanyu ono golosa Uganda abantu bakyafuna essanyu Uganda balifuna mipiira ku nnyimbe nenga balwawo okufuna essanyu kati Reagan asobola okukozesa eddembe lye bayongerako mu mwaka gw'2020 right to leisure and hospitality Reagan asobola olikozesa mamulabye talina zigenda ku beach talina zigenda mu kirabo kati tasobola kufunira yeyo essanyu Wawule sanya alifuna wano ngali wano ng'olunaku lugenda so kayeka tubawe kusa ayagala okwerolera ku ebibeerako wano you can come at Yaya wabaawo battles ezibaawo osajja najja ne basookalo ne beejerega ne bakola batyaji we enjoy by the way it's a very good place to be
tubeerako awo baligani ne beegatta n'okomekereza nga n'endugu bamutwaliddemu wagundiwe n'akwata kacaayi ke n'abaviira n'agenda mu mmotoka ye nga taabasobole ng'emboozi ekutta akati naye ne bamutwaliramu kwegamba but we send you greetings ndugu naawe olina abakusobola kale simanyi wabwali busungu oba yali nyiike oba kwali kunyolwa oba bwali like ogenda kuwulira batulaba about the demise of your dear son. And your dear son cost you a lot in terms of emotions, to mention but a few. Kati, you see, when interview, wakati is quoting up in another interview you, something wasn't clear. According to the interview I watched, you were on some TV, and your words were very, very sharp, bitter to mention, but as in, let me tell you. First of all, he was my dear son. I mentioned that. Very dear. Secondly, he would obey my command as a father. Thirdly, he consulted me on every move he would make. Even before joining the army, or you recommended? Joining the army Military. Was purely on your recommendation? My recommendation and the general collector. Because it was good. We had done law. He did law in the UK. We were trying to develop here a law system within the army. The army had, their martial court, and they wanted good lawyers. So I said, well, you go there. Me, I had gone to Gaddafi. I am a conversant, and they expected to sing. And he was doing very well. Actually, he died a month before passing. Graduation, yeah. Did he, okay, can I put it in Uganda? I will put it in two languages. Yafa, Yatibwa. Did he die? He was killed? Yafuna accident in a mood. Baba Muta, but it is about 20 years or something. Yeah, close. Muta, but Muta, Katonda Yamani. Naye, Fenze Nali, suspicious as a father. I cannot deny he was suspicious as a father. First of all, he was hit in the eye. And this eye completely was not there. It was a hole. Now I am a medical doctor. I have seen so many accidents. When someone gets an accident and you are hit in the eye, it's a bit complicated, and you don't have any bruises here. Well, interview no tujja kumala yabadde na alternative digital banaffe Norman tumuhimbise. Yes, this is my good friend. Well, okusaminga okugattako abantu abadde mu government abamu bali very influential, vocal, vibrant, atera nga bagasse ettoffaali ddene ku government eno n'okuweereza abaana baabwe bazze bava mu bulamu bw'ensi mu ngeri eri suspicious and mysterious. The likes of General Katumba Wamala, kakati Professor Gilbert bali baseka Kenya, Jakana Suleiman Naduli, mutabani wa Alhaji Abdul Naduli, who else? Banji. Yes, Banji abazze bafiirwa abaana. Waliwo mwana wani yafiira ku border wa Ntinda, I'm forgetting. Naye mu accident Ntinda. Nera yali a very, very common, he's a common figure actually. Era ne accident yali suspicious. Jakana Suleiman Naduli, yes, bamukonere matugawo era accident nenaga nti it was suspicious. Kasozi does ebintu bya Professor Gilbert bali baseka Kenya, do they raise eyebrows? Zina ebine bitu byebikulaga. Okay, so okutwalizaamu tetujja gamba nti abaana bo tebafa. Nti bakulu bokka be balina okufa. N'abaana bafa. Era bangi abafa mu bitundu ebyenjawulo ng'oggyeko bano ba prominent figures oba abaana ab'amaanyi nti be bafa ne bakola amawulire naye okufa kubeerawo. Naye
Gilbert wavaayo nayogera ku nsonga eno tetulina kukitwala for granted tugezeeko okutunula tulabe ebintu ebyo circumstances zaaliwo zisoboka zaali zibaddeko wa ebintu weebityo then wekibeera bwe kityo ebirala ebijja byogerebwa lwaki byaliwo yo lipooti ku kufa kuba si buli obulamu bw'omuntu tetulina butwala for granted buli bulamu bugende weebutyo however much nti byali bibaddewo awo wekikuddizaayo ku Professor Kyagamba nti nno yali ba conspiracy kubanga byonna gye bibadde tutunuulira nsonga ki ezaaleeta okuba nti lipooti terabika ey'okufa ate abamu oluvannyuma lw'emyaka lipooti ne ziryoka zirabika nga zijustifyinga conspiracy eyaliwo kaakati ebyo ebibuuzo bibeera ki bibeera bingi ddala okusookera ddala Gilbert Bukenya omwana we yafa ndowooza yali 28 around 28 Okay, go ahead. I'll confirm. Go ahead. So omwana ono yali ali ku cadet training e Kabamba ate era yali asomye bulungi kuba yasomerako gundi Coventry University era nda inasoma amateeka n'akomawo n'akolako mu court martial ng'etandise kuviira ddala ku Besigye kuba Besigye okuva 21 awo we bamutandikira omuyiya court martial ne bamugulako emisango egy'e97 egy'okukwata omuwala n'ebirala byonna kati awo court martial baali bagyetaaga nnyo omwana ono ne babeera nti no yali asset y'amaanyi nnyo okusoma okwo kwe yali asomye amateeka then ne course gye yali asomye ya cadet course tebakusomesa busomesa basic military training wabula bakusomesa ne leadership obukulembeze etegeeza omuntu ono yali alina obusobozi obubeera omukulembeze omulungi olwa course gye yali asomye ebyenjigiza byayisemu n'amateeka kola ku kibyonna so kaakati omuntu ng'ono ebayingira mu magye abantu abagezi bwe batyo sometimes batera okuba n'achievements eziwera otulanga Napoleon Bonaparte ku myaka 23 yali afuuse general yalinnya mangu ranks olwokuba yali mugezi nnyo mu byekijasi kaakati omuntu ono nga mulungi mu byamateeka agasomye amaze akomyewo atandise cadet courses olwalivuddeawo twali badde tumusuubira kugenda oba Sandhurst oba Fort Leavenworth Worth US oba wa yali badde jeno mulungi yafa actually November 7 29 ya ebiseera ebyo kaakati wootunuulira enfaaye enfa eno teyawukanako ko n'enfa endala tuzze tulabe walala n'abalala ze bakaajanako nti tetuli bamativu n'enfa bwetyo n'ekyo tetujja kuleka Bulesi Gilbert bigende mu maaso w'ebityo tuleme kubitunula so he raises patent issues that tulina okuba omwaganya lwakuba nti nno tetubeera nnyo n'abakugu oba think tank amawanga agayina think tank bakwata ensonga ng'eyo ne bagyanalyzinga bulungi ne baddayo at least bakiyita reenact muddamu ne mukitunulira nga bwe kyabeerawo ne mulaba possibility esobola okubeerawo bwetyo lwakuba nno tetulina nnyo commissions zisobola kukola kunoonyereza commission of inquiries commission of inquiry gye nakakasa yali mu America nga Titanic eryato ligudde singa tuyiga ebintu nga bino eggwanga lyali badde literera mu ngeri nyingi twali badde tukendezeza ebife nga bino omusajja yali senator yalumba President Howard Taft n'amugamba Titanic batugambye egudde tulina okuteekawo akakiiko akanonye Howard Taft yagaana naye we bamugamba nti ne munnamagye we mukwano gwe nnyo yafiiriddemu awe yayanguwa okudduka n'agamba ssebo ky'obadde ogamba tuteekewo commission olw'okuba owa afiiriddemu nga walina interest y'amaanyi nnyo nnyo naye kye baakola ki baateeka ku mwalo ne bateekawo ekifo buli abava ku lyato bonna batuukira ne bamalayo weeks ng'ezo 2 bakola kunoonyereza ne bamala ne badda ne mu laboratory ne batestinga amabaati ga Titanic omugamba nti eryato lyayulika tuki experimenting tulabe ebbaati lisobola okuyulika bagenda okulikebera ng'ebbaati mu butuufu ekiseera ekyo bakozesa iron awamu ewana baziyita steel and iron gundi plates ng'awamu bakozesa amabaati ne bakekkereza commission nga balina we baagabbira olw'okuba baali ekiseera ekyo waliwo okwekalakasa nga iron steel simunyi ne bateekamu aga iron awo we wamu kuwaayulika ne bazuula nga n'amabaati ago aga iron ate content wa iron yali mungi nnyo nga gali brittle nga mu kifo ky'okwezinga
liyulika buyulisi commission nga bakiprovinze scientifically. So the commission ezikola ki ezitegeera ensonga eno singa twadde ne commission ezitegeera baali badde baanoonyereza ku kufa kw'omuntu ono ddala. Tutunuulire circumstances ezaaliwo lwaki ddala omuntu ono bonna baalimu abantu kumpi 5 lwaki omu ye yafa yekka. Ensonga eri awo ne tukizaali omu yafudde. Driver Nicholas Lwanga lwaki we yamala yadduka yaliridda wane essaawa alirudda wani yali awulidde gyali. Ebyo n'ebibuuzo ng'era mugamba omusajja anaaba mukyamu we yeebuuza. Nicholas Lwanga olwaga okwakisire yasigala mulamu bulungi n'anyama. Omulaasima gundi mukalazi oyo ye yalwayoko mu ddwaliro yamalayo wiiki nga 2 ne bamusiibula. Abalala 2 tebabatwala kumpi na mu ddwaliro. Lwaki omuntu omwono yafa? Okay, tukkiriza tekigaana omuntu omu asobola okufa. Naye ekikulu tunoonyereze ono ekyamuddusa we bagamba nti emmotoka yali edduka nnyo n'aluzinga ki focus n'emala ne rollinga. Ekisooka ba witness abaali ebbira wali ku lw'Emitiyana bagamba nti emmotoka baagiraba ng'edduka nnyo ku ssaawa 10 nga bukyandi yali ku luguudo akirabe. Abantu bano tebaayagala kuteekawo abanoonyereza babateekerewo diversion. Lwaki beekwasa kyakudduka ani yavaayo n'agiraba? Tutunire obudde omwezi gwaliyo tugwe n'ogyetegeeza nti edduka nnyo abaagiraba baali bakola ki ku luguudo budde obusaameka. So abo bonna baali badde commission ng'enoonyeza okuzuula ekituufu. Kati bino bye biviirako abantu bangi okugamba nti conspiracy lwaki tewali kunoonyezwa kwonna kwakolebwa. Government wetassaawo effort yonna. Tubajjo gye tuvunaana. Eryato erya Templar lyagwa tewali kakiiko MV Templar, yes. Tewali kakiiko kanoonyereza. Talk about it, yes. Ebyo ne bigenda. Bikumi n'ebikumi by'abaana. Kibwetere n'ayokya abantu tewali kunoonyereza. Gwanga kyeryo. Abantu bafa mu November wana amasasi biki ne bagenda bwe bati. Business as kitezi yagenda tewali kunoonyereza. Tuwezezza n'omwaka. So kakati teri nuwonenyeza abantu okugamba nti government yemu kubenyigira mu kino. Why mulemi okukola obuvunaanyizibwa bwammwe? Kati Gilbert Wakeere enkya n'abeera n'ebibuuzo ebitali answered totandika kumunenya kuba siwe byalikoleddwa. Accident zonna twali badde tusuubira dde yandire ne olwafunye accident emmotoka baali gisseewo olwa safety nti endala ziyinza okukoona n'ebirala kuba si ye yakosebwa ennyo nti no beyond repair. Bagiseewo ne bagizza ku poliisi okumpi ekyagibatwaza Naggulu kiki ennyo. Naggulu gye baso emmotoka zonna ezisinga ezifuna accident baswala ku poliisi eri okumpi bagitwala Naggulu. Gilbert ebyo byonna abyebuusa. Eno ye yali ey'enjawulo yali amadika yali motoka eri ku gundi ntino yali prototype bakagikola bati abantu giraba ne mugiddusa Naggulu. Ekyagitwaza Naggulu kiki mu protocols accident emmotoka okusooka mulina gyevacuatinga kugijja mugiteeke wali safety. Yes. Then oluvannyuma police ejja egikoleko evaluation. Awo wennyini oba ku crime scene kwennyini. Yes. Yes. Bwebeera nga teri mu kkubo musobola okugyekawo police nesooka okola evaluation ne balaba. Olaba baziba makubo ku nsonga ndala lwaki ku bintu ebyo tebaziba na kkubo? Because it's a crime scene we have to have all the evidence n'okukakasa. Yes. Ebyo byonna tebyakolebwa. Yes. Abantu abasoma obulungi step by step engage mu managinga mu crash site. Byonna ebyo tebabikoze. Omoloka mumaze mugiddusiza mugitutte Naggulu. Naggulu okuvaawo era Gilbert yakuga nti no bagitambuza n'ebifo ebyenjawulo mugitwala ku discipline. So ebyo byonna bibuuzo bye twebuuza naye wenkugambye nti eggwanga lyaffe bambi tetufa ku bintu obulamu bw'abantu buli cheap as a commodity. Oli afa ne bigwerawo. Mu Uganda buliko n'omuwendo bukadde 5 buli family gye babaddewo kabenje ka basi nga munnyukiraawo ng'ekyo kigenda. Wane waffe ekigwogwa recent accident yabawo ne bookya abantu. Yes. Twaziika abantu abasukka kumpi n'ekikumi 5
because police yatugamba bameka yatugamba mbwa bya kiyayi ebyo byonna tutakolako kunoonyeza lwaki ekintu ekyo kyabeerawo kyova olaba ebizibu byaffe tusigala byeddiŋŋana katulinze incident there another zo tuzirinde zikyeyongera okugjako bantu era abalabufu abanagiraba nga ne bagyewala naye nga byo bikyabeerawo kaakati awo wetuviira ne tugamba gavumenti obunafu bwammwe wano kiki ekiri behind kati Gilbert waafiira ngezaako kuwa situation iseeso nti omusajja agambye bagwa ku accident budde bwa kiro tetujja kibaniriza obudde obwekiro butyo bwe buba naye amangu ago emmotoka bagiseewo driver adduse abalala bonna bamuntu omu yawonyeemu abadduka bonna ne batabaleeta kubajjako testimonies zaabwe byali bitya simanyi oba bakikola kuba sizirabako wantu wonna mukwaliko mukalazi kwaliko Sumaya Ekotwong n'abalala bonna mukalazi yali private nekubeerako warrant officer n'aba bonna tewali gwe bajjako statement ku ebintu byabadde bitya lwangayo olwamala yadduka budduse emirundi egisinga badriver bano be basinga okukozesebwa mu fake accidents accident eyatta taata wa Obama Onyango Hussein accident baji staging ne bamutuza mu kimotoka ne bakikurashinga ekenyaawo omusajja n'afa kaakati emirundi egisinga accidents zino zimaliriza nga either driver talabiseeko oba nga emirambo gyonna gibulidde ddala n'ebirala byonna kaakati ono aliko ebibuuzo bingi ekyamuddusa kiki ebyo byonna tebyafaayo kunoonyezebwa Gilbert yafiiriddwa omanyi okufiirwa omwana kikitegeeza ate waliwo omwana ono baali bamutaddemu wotula value gye baali bamutaddemu yali nnene okusoma yali asomye ekimala family nalabako gwali mu 1982 Margaret Thatcher yali prime minister wa Bungereza mutabani we Mark Thatcher yagenda ku Dakar rally n'abula okumala kumpi ennaku nga 7 baleeta n'ennyonyi ne baleeta biki naye Margaret Thatcher yalemwa n'okukola emirimu gye gy'obwa prime minister olw'omwana so obulumi obwo buba bungi Gilbert obulumi bwe yafuna ku mwana oyo bwali bungi kaakati wava essaawa zino ne yeekubira endulu kitegeeza waliwo government party gye mutapuleyinze tunoonyereze obukakafu we bubeera bubuze then muleke tubasibeko nti mwali ba conspirator mukutta omwana oyo kuba muleme okukolawo amawanga gonna gakikkiriza kasa muleme okulu kuba incidents ezo zibaddewo ne bagamba zibadde politically motivated kuba abantu bemenya abaana ne mutabani wa Alhaji Abdul Naddu bamubuzawo wano n'avaayo n'akola video n'agaba nange mumpa omwana wange yewatanduwat nga teri mukulu mu government era tewali kyaddira kumanya baani yali amubuzizza kyaliwa newa nebiggwa ne bigenda oyo n'agenda so kaakati embeera eyo bwetyo ereeta ebibuuzo bingi ate nga obutalimba ba mulinde regimu ekyuka bingi mujja kubimanya kuba amawanga ago egiza abamu bakweka eyabikola atuuka okufa mu bukadde abasinga ne balyoka boogera waliwo gundi mu 61 Daga Hamajesco so bamubulamu negundi namba emakereraawo hostel ya Daga yali Secretary General wa UN yafiira Zambia yali ava Congo naye baalimba nti Daga ennyonyi yatomera so nga abantu b'e Congo baalaba n'ekyaka mu bbanga ennyonyi n'eryoka ebaluka abaali awo ku ndola Zambia neki naye oluvannyuma lw'ebbanga omu Belgium yavaayo nekonfesi nti mu butuufu twamukubya surface to air missile era gavumenti ya Rhodesia Zimbabwe kati nenda ne bakweka obujulizi ne Belgium ne Bungereza bivaayo oluvannyuma so conspiracy zonna we zoogerebwa tetujja kuzivumiriranga nti okukulimba zibeerakoko ekituufu wabula with time kimala ne kyeraga kaakati Gilbert waavaayo n'alaajana tutunuulire ensonga kiddala tetugaanye tetulina kye tujja kukolawo kuba gavumenti erina willingness kukola ekyo naye tukitunulemu tulawo omusajja alina ensonga eri gye ne wiini nkulaza ekisookera ddala badriver baabula ye yafaamu yekka ekyo ne kidda wali then oluvannyuma lw'okufa bamututte emulago postmortem n'emala n'ebula mu byekisawo nsonga ki eyinza okulemesa postmortem okulabika
ensonga ng'eri complex banonyeze ekyaviirako omuntu okufa kikyakalu. Ono afudde mwana wa muntu eyali actually vice president. Yes. Si muntu wa bulijjo nga ate accident teri complex. Nga muntu afudde mu mbeera enzibu ennyo ezitategeerekeka. So postmortem tewali kyalibadde kijubuza essaawa eyo. Ekirala okujjako nga ba next of kin be baganyi temulerizinga postmortem. Gilbert ali ready taganangako postmortem era yabadde agibanja. Lwaki postmortem yalibadde egaana okuvaayo? Ezo zonna nsonga ziri awo. So omusajja ono waavaayo nayoge owulira ensonga nyingi erimu eggumba. Do you think this was a politically motivated in quotes murder? Sijja kukigamba naye nze okusinza ku references zensi zendaba nkuwaddeko eyawonyango Hussein tebagistaginga incidents nyingi ezaali zibadde bweso nsobola okuwaako. Waliwo omusajja baali bamuyita gundi France Victor yali looya wa Bill Clinton bamuta mu situation yeetuga nti suicide. Naye ng'ekyamusa oluvannyuma kintu yali ategeddeko ku skando za Clinton ez'ebyensimbi then ne report endala nejjeevaayo mu katabo Clinton and Hillary ne bagamba yali muganzi wa Hillary yeesasuza naye ku Clinton ne bamunyiga. So kaakati ng'ola nti no eyo suicide yali motivated. Accident eyagwa e Poland lwali 1943 etuweera ddala ebyokulabirako nga bino. President bali bamuyita Władysław Sikorski owe Poland 1943. President yoli yagenda n'atemulwa mu nnyonyi ne banne basatu ne muwala we. Ennyonyi yafuna accident n'ekola yidinga. Mbadde nkulaga nti accident zino gye zizze zibeera tugenda omaliriza nga zibeera politically motivated. Naye sijja kiweera ku conclusion ya wano wabula nze nja kubira nja kurifaringa ku incidents ez'enjawulo tugezeeko okulaba wo obuzibu we bufa ne Gilbert Bukenya obuzibu we buva. Mbadde nkulaga Poland President Władysław yagenda n'avumirira Stalin olw'obutemu obwaliwo ne batta emitwalo ebiri egy'aba Poland mu kibira eky'Stina. Kaakati we yavumirira Stalin ne baawukana nnyo. Ennyonyi weeba egenda ennyonyi yafuna accident n'egwa. Naye incident yeri wefaanaganirako n'eno nti bagenda okukizuula nga abatuuka ku site nga pilot yali ayambadde abaasika mu gundi omanyi gundi ennyonyi belts ne kizikwata omu accident. Kati abajja okurescuingako mu kifo kya pilot baasanga nga pilot yali asiseeyo gundi life jacket. Ne beebuuza pilot okusikayo life jacket yali yakitegedde tunaafuna accident n'agisikayo kyali kiki. Emirambo gyonna gyabula. Abaasooka bonna tebaalaba ku mirambo. Naye pilot nga mu ntebe ye baasangawo life jacket. Kaakati abasinga ne bakisuubira nti omusajja ono pilot yali mu lukwe lw'okutta prime minister. Era America ne Bungereza baakimanya ekituufu nti Stalin ye yakozesa pilot ono okutta ki prime minister. Naye ne basirika nti essaawa eno twetaaga ally okulwanyisa Hitler ne batoogera. Oluvannyuma conspiracy yavaayo n'emanyika. So kaakati wenda kuganya nti kino ekya drive okudduka eba nsonga nkulu nnyo mukunoonyereza omuzannyo y'abaana abeebuuza eryali avuga Ismail Chuli kati aliwa. Ebyo byonna tebidda kumanyika. Kati bwe buzibu bwe tulina nti kyovala temujja kunenya abantu abagenda okusiba ku gavumenti mu incidents ez'enjawulo bwesyo nti gavumenti eri responsible. Temulina kye mukozeewo okulaba nti nomwekiriininga. Ng'ate kyangu tulina abaana basobola okunoonyereza. Omwana mubateeke ku gundi eyo si mumale mukontakiza abantu. Gavumenti yali ebamanyi abaaba kuba driver munnamagye n'abalala bannamagye babakoleko investigation. Tulina abaana abasoma ba behavioral experts ng'asobola okutula obutunuliza omuntu byayogera n'atandika okumuzuula nti ono alimba. Weebali. Naye tetusobodde kikosa Gilbert n'asigala n'obulumi bwe. So kaakati mbadde nkyali ku kya postmortem nti postmortem bwegaana okuvaayo Gilbert ensonga endala gy'awa nga nsonga erimu eggumba ti we yatunuulira omwana we ng'omuntu abadde involved mu accident n'engoye tezirinaako buzibu alinga kumpi eyeebasa obwebasa ku bantu bamanya accident.
accident eno akugamba nti ye yakera okuba ng'omwana alinako bazitanga targeted fracture oba cutting. Kuba ono medical doctor by byayogerako kyatulako yali sinjwanjwa tingaalaba alinako ko omusale ku luba then ng'alinako ne fracture ku nkoona wano then ne fracture waggulu ku liiso naye eriiso nga teririimu. Situation kyesobola okuleetera omuntu eriiso okuvaamu nga liringa lye baakozeeko surgical operation. Accident ya kika kye ngezezaako okunoonya ku accident zikubuze badde zityo accident nekola kye bayita precision nesikiramu ddala eriiso limu liti lyokka kuba nasoose nenkirowoozaako nti oba Gilbert yamulabira mu ddwaliro kuba omanyi munene organiza abantu zatunzi nalabako omwana wano ekayunga gwe baasikamu amaaso gonna nga mulamu omwana wamukolako ne interview awo nagenda nayo nga wene interview omwana yali ne maama we agenze kusala muddo gwanta agwetise maama we asembye emabega omwana yawogana maama agenda okutuuka ng'omusajja amusisemu amaaso gonna adduse nago kayungawo yali weebudduda naye interview bagimukoya ku kayunga wali ng'omwana bituli byokka bye byasigala sajja yakozesa kambe n'asikamu amaaso gonna gano naye gavumenti ebyo byonna tebaafayo yadde nakunoonyeza ng'ate kyali ku social media era nagikolako analysis eggwanga ne ligenda mu maaso bo tebaagala kumanya life eringa commodity eri cheap ofa gwe n'ogenda ne tulya pirawo waffe so kakati nalowooza nti oba walibeerawo human organ trafficking tino baagajjamu bujja naye lwaki bajjamu limu awo ne tukirulinga out tebaali kigendera kyakujja mu maaso kakati accident ya tuba tudde ne twebuuza ekigenderwa kyali ki ekyeriiso eriiso ye accident eba yakikaaki esobola okujjamu eriiso ng'ate engoye zisigadde nga bwe yali yes era yagamba yazitereka engoye ezo aziyina ng'omwana buno alinga talikuna alinga gwe banaaziza obunaasa ng'alyokke nga bwe yabadde so kiki ekisobola okuleeta ekyo wetutunuulira accident ezisinga amaaso gatera kuvaamu gatya amaaso emirundi egisinga olumu oli singa afuna fracture bakiyita gundi orbital fracture nti no maso z'awano ku liiso ne zifunako obuzibu then eryato eriiso lisobola okuvaamu mu socket oba lisobola okuvaamu mu kituli wano naye era wabeerawo ebisigala baali badde balaba nti n'amagumba wano gamenyeseeko naga nti eriiso neryoka lisobola okukola kyokuvaako ate era waliwo organis ezimu ez'eriiso ezisigalamu naye wano tewali fracture yonna ku liiso ebeera accident ya kika kyekyo ekyo okujja kutwalibadde tukisuubira mu ddwaniro nti sasi lyeryakubyeko naye era twalirabye we lyafulumidde era wandibaddewo kati kiki ekisobola okugjamu amaaso bwekityo saagala bannoonye bankwate naye ng'ekisobola okugjamu amaaso kankikubuulireko gende Kongo olabe Kongo yewamu ku waakabeera tocha ezimu kuzikyasinze mu nsi wano baali bamuyita Pierre Mulere y'omu ku baakulira gundi baziyita Simba Rebellion mu Eastern Congo around 7 oba yes Mulere yakozesa tocha etegambika wano ku nsi newogisomako osomye obikkanako n'oteeyongerayo basinyiganga omuntu nga basobola okukunyiga ne bakuteeka kando ne bakunyiga enkoteeti tocha yokka amaaso ne gatundukayo ye incident yokka esobola okukuulamu amaaso bwegatyo sijja kugamba nti bamutokyali kyekisobola okugjamu eriiso lityo oba kusa ekyo nga mwaggyemu lijje ngaaliwo omuntu yaggyemu liiso lya muntu naye tocha yokka abasajja baatokyalinganga omu eriiso ne livaayo mu soketi wano ne livaayo ne ligwa wali lwa tocha naye wano si ye keesi kuba eddala lyasigalamu si ye keesi naye nga still tokyesobola okukola ekyo kaakati Gilbert we yeebuuliza accident yatuuka okugjamu eriiso omuntu n'asigala ng'ali kiliini postmortem n'ebula driver n'abula ne watabeerawo ki accident ya kika kyeyo tomunenya omusajja bwe yeebuuza nsonga kye yaviiriddeko ekyo actually bannayuganda yes obulamu mu ggwanga Uganda buliko cost number 1 ate n'okufa
abayivunaanyizibwa to be specific government n'abo abakuba ebirayiro ku bannayuganda n'ebyabwe they don't care because olumu ndaba president ng'ayogera simanyi we shall compensate the families with 5 million ebintu bwebityo bikwoleka ki tulina cost y'obulamu ggwanga Uganda. Ebyo byonna bikulaga ki nti nno justice yafuuka kaakati efevalinga b'amaanyi buli lw'owulira oli ng'ayogera ennyo mu compensatinga abali aggrieved omanya bakweka bali mu kutaasa abakola ebivu ku bantu. Amateeka gonna agaasooka okuviira ddala ku Hammurabi the Great around 1750 BC kuba Hammurabi bamuyita ddala lawgiver ye yasooka okuwa amateeka ku nsi wano yasooka n'aga Moses Hammurabi. Yes. Hammurabi ku mateeka ge baateekangamu kye bayita blood money. Blood money nti wotta omuntu omugagga bwe yattanga omuntu omwavu bwe yattanga omuntu baamuttanga we wava amateeka gatawule tit for tat. Omunaku we wattanga omuntu baakuttanga omugagga we yattanga omuntu yasasulanga ssente n'abeera free. Blood money. Kaakati ne President Museveni ye poliisi gy'akozesa ya blood money. Okay. Yes. Ekitegeeza nti wabeerawo be baspeyalinga ne bakozesa ssente gweno kanyamunyo kyali kitya bwe yatta omuntu baddayo ne bakozesa mato opuuti according to their culture. Neleeta embuzi ne bagisala saidi zonna ne bagenda balya ne bakola n'owaayo ne ssente ne basonyiwa omuntu omunaku ataliiko waggulu awo ageza akikole ojja kuwulira eruzira. So ebyo byonna bikolebwa olw'okwaliwo kirasi y'abantu gye baagala okuspeyalinga naddala abalinako social status eriki waggulu. So kaakati President Museveni akikozesa nnyo olufa ekigwogwa babanaku be bafudde 5,000,000 ne bikoma justice yonna neziikibwa. So singa abeera omunene ng'afudde awo ojja kubawulira nga bagugumuka. Susan Magala tulaba olw'okwa president yalina bunisimanyi bannange ne bajjayo buli kinoonyereza naye era finally ate era baamaliza nga eyaba sponsoring era tetwamumanyi ng'olwo otegeera kiri munda ekyo ne kizikirira eyasponsoring nga teyamanyitibwa. Kye kimu ekyekenya nga bw'olaba nti Tom Mboya bwe baamukuba amasasi baamaliza Njoroge eyamutemula yali musajja nga yatraininga na Brigadier be basinga okutraininga ba assassins. Yes, we yamala omutemula baamukwata baamutirana mu Barak Simbu naye abamu baatugamba baamulabako mu Ethiopia. Obujulizi baabwa nti baamulabako mu Ethiopia naye yabagamba ti why don't you go for the big man mutawanyaza. Era we byakomawo big man teyamanyitibwa n'essaawa eno ani yavaako okutta Tom Mboya n'amala naabwe. So kaakati abantu bano bangi abakola ebintu webityo eyatakazini yalagawa waliwo amanyine gyali. Kati abantu bwe bawulira ebyo byonna sente no tebaagala gavumenti naye wasigalawo ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ate gavumenti netefaayo kulaba nti no batereza emyoyo gy'abantu. Gilbert Bukenya talitereera paka omwoyo gajja kusigala akukuluma naye kunaaba kufa be Yobu be yayogerako oli afa ng'omwoyo gwe gubalagalwa olw'ensonga. So singa yamanyako bumanya nti at least yes bino na bino possible mwegamba kino na kino na kino yali kakai. Abakulu katugende ku mulamu omulala naye Mwami Kasozi raising a very pertinent issues naffe ng'abazadde kankuwa ekyokulabirako ekyamasomero kati abaana gye bafiira Seta High School olwaleero abazadde bonna theya balinga bali comfortable. Amasomero amalala gonna omwana afa abazadde n'obalaba nga ne vidi bazze balese n'ebyokulya. Life goes on as usual. By the way nga tetunaga ku mulamu how did we reach there to the extent that n'ebintu bituuka mu masomero abaana ne bafa fellow parents ne basigala nga they have not raised any concern. VD visitation days ne zigenda as normal. How did we reach here? And kino kitegeeza ki mu society psychologically really? So society justice abali responsible ku justice bayonoona justice oba justice decay. Karl Marx yatugamba we yatunuulira society nadayezaawo mu capitalism omanya kireeta bino okusinga byanfuna kyekireeta bino byonna. Kati Karl Marx we yabitunuulira yagamba nti nno ab'amaanyi bakola amateeka
abanafu ne bagamenya ne balowooza sensi nti nakugema ye justice. Abamaanyi babaga amateeka ne bagabagira abanafu. Yes. Abali wiiki bo ne bagamenya, abamaanyi bo tebagamenya, abali wiiki be bagamenya. Oba abali vulnerable ne bagamenya. Yes. Ne bamala ne balaga ensi nti justice weri. Yakoze kino tugenda kumuyiga yonna gyali. Ne bakwata. Abanene bo bamenya amateeka tegabakwata ku. Karl Marx yatunula society mu capitalism mu bweri. Kaakati essaawa eno muyingo munene. Muyingo ne oyo mwana si ye kafude wali abaana abafa ne batawulikika nga ne bafiirayo. Tetugaanyi amasomero abaana bafa bulijjo. Ne wagenda ku training nti z'amagye ne wagenda ku university abaana bafa. Naye awo abaddewo okujustifyinga okufa kw'omwana. Society mugipuripe yalinze accountability ebaddewo nti abali accountable bavunaanibwe. Kaakati bye bitakolebwa wano nti abamaanyi bateeka amateeka fe abanafu tugagoberere ne balaga ensi nti justice weri bye bikolebwa wano. Tugende ku nsonga y'abangi abagyeyo empapulo okwesimba ku kifo ky'obwa president. What's up with this nonsense? I'm calling it nonsense because ne mu masomero gye twasomera university kayo gye nasomera kizibu nnyo okusanga nti ba guild president bajjeyo empapula 100 aba pickings nomination forms. Ntandikidde was democracy in schools. N'ogenda mu masomero aga primary kizibu okusanga aba head boy nti baliko 5. Naye olwaleero tukulaga nti ekifo ky'obwa president we vulgarize the position to the extent omwana ajjira mu gambuutusi n'agenda ku electoral commission n'ebigoyegoye bwe bityo. I'm not actually minimizing them oba bayisaamu maaso. Oba minimizinga terina kwetonda. Omuntu najja nga wa boda akulaga nti nosanga simanyi ono magezi simanyi najja nayogera ebintu awo ebya kisirusiru. What's up with this nonsense Kasozi? So ekisooka eggwanga lyaffe abantu oba obukulembeze n'abantu abaliwo twaluzinga focus ku ggwanga. Tetulina ambition ng'eggwanga. Oyo Kasasiro tosobola kumulaba Ethiopia. Tosobola kumulabayo. Ethiopia ng'avuganya Misiri bavuzimba Cairo ekipya ekibuga. Ethiopia azimba Renaissance Dam esinga obunene kumpi mu Africa. Bali ku competition. Fero tuli ku competition zaaki. Kweyisaamu gali ku social media, kweyisaamu ki. Omukulembeze nnyini eggwanga yali taterina ambition gwe wasooka okulonda full figure advice. Full figure wakwa advice ngiro webipale tasobola kuba president. Owebigambuutusi. President yayonoona eggwanga. N'alijjako ambition. Amawanga agalina ambition tegasobola kubeera na nonsense wa kiko ekyo. Niwe tetulina ambition. Tuli awo. Kuba waliwo omu Geno mu Bawalabu yakyasinze baali bamuyita Saladini. Saladini yakuba abakristaayo bonna mu crusades. N'akuwa kabaka w'e Bungereza Richard Lionhearted n'abalala bonna. Naye Saladini yagamba nti if you want to destroy a nation without war and bloodshed, expose them to immorality. Baleke bagwenyuke bakole buli kye baga. Eggwanga olitira ddala nga tose muntu yadde. Also President Museveni kye yakola. Yaddira eggwanga n'ali expose nga ku immorality n'aliwa eddembe ery'ekisiru. Tetuganye eddembe naye eddembe libeera controlled. Ne mu Luganda tulina kye tuyita emirerembe eddembe eryo ery'ekisiru. Yes. So kaakati ly'eddembe lyawa bannayuganda. Ekyana kiva eri ne kirinnya mu mmere n'okireka ne kikuba omugenyi oluyi. Ne kimukuba tteke n'okireka. Eryo ly'eddembe President Museveni yawa bannayuganda. Eddembe eryo likola litya? Ottoman Empire yawangaala okumala emyaka egisukka mu 1000. Lwaki? Kuba buli omu ddembe kola byayagala. Kola ky'oyagala. Abasajja bo ne bafuga. Era twagenda omaliza nga abakulembeze ba Ottoman Empire bamaliza empire we twatuukira ku emulu nanga bagita Sick Man of Europe nga bagisudde lwa ddembe. Genda Rome mu biseera bya Caligula yafuga Yesu yakafaawo. Caligula era olaba paintings oba ebibumbe byonna e Rome babiraga byonna biri bwereere. Buli bibumbe byolaba e Rome biri bwereere. Obusajja buli bweru bakola bikiwe byonna ebyo webityo. Lwaki? Caligula yawa foundation hiyo. Timuleka Abaroomu basiruwale babeere mu ddembe
fenga betusigala nga tufuga Kaligula bakolanga n'asembo z'abantu ne batandika okudda mu kwegadanga ku kkubo Kaligula najjanga abawuubirako abantu kwegadanga nga bali mu kubo beegadanga oli n'abawuubirako Kaligula empula najja n'abawuubirako mu Rome ku street nga onogamba nti no Jinja Road nga bali mu kwegadanga Jinja Road ne boolekera okuva Jinja Road gyetandikira ne boolekera paka Wandege empula najja n'abawuubirako nga beegadanga abasiruwaza kati President Museveni yasiruwaza bannayuganda owagapale owaki buli omu yenna n'abalekera Democracy nga ye watukalakata ne tuva ku bakulembeze abensa ne tudda ku bakulembeze abagwagwa kati yerevo gye tuliko kakati okudda ku kino madness eno yonna eriwo tujja kuginenyeza ki amateeka gaffe ge mafu yes mwami Kasozi bino byonna the drama mateeka gaffe kanye yihamba bakola omulimu mukola constitution abasajja tubeebaze mu kiseera ekyo ne kutegeera kwaffe constitution eyo yali etusaana naye yali yeetaaga okugikolako ennongoosereze ova emyaka 10 n'emyaka 10 egiddako n'emyaka 2 egiddako America kyovola nti no bakola civil rights gundi bill of rights ne bakola ennongoosereze esinga bazikola nga bakamala ofuna independence ng'ebizibu bingi bye balaba bakola ennongoosereze nnyingi ezitereza ebizibu ebyo ffe teri nnongoosereze twakolako okutereza amateeka gaffe mu kiseera ekyo abantu baali bakava mu lutalo balabye bingi nga bakikkiriza nti omukulembeze omulungi yasobola okubeera ne destiny y'abannayuganda era nga abakulembeze bwetufuna bansa we twatuka 95 Kawanga Semwogere n'afaayo ng'omukulembeze ddala omulaba asaanira bakibirige mayanja ne bafaayo nga basaanira bacapa ka Luhanga ebiseera ebyo bagula woli babwenje nga bonna basajja then beyond yawo ne tudda multipartyism mu multipartyism twali tulina okukyusa bingi mu constitution 25 no multiparty dispensation ne bitandika okugweddalu Charles James Senkubuge n'afaayo bwe yajja Senkubuge n'alyoka agirawo n'agira okwesimbawo new faces new idea n'ibiki olwambala nabi ne bamugamba tubuli oba toli mu katemba gwe era okutuuka okumuyita siyaasa yamaliza gyemu gundi bamuyise linnya siyaasa yajja ne ku byobufuzi n'alimbalimba olwo bakazanyiikirizi ne batandika mu byobufuzi olwayo tulina Munyagwa n'ate kale ayinako ne ku idea aliira ku lusaniya ekyolusaniya naye nze ebyo nebyo madness yes olusaniya yes I'm not doubting his naye olusaniya no that is stupidity and foolishness should so kakati kyekulaga nti amateeka gaffe geegaana famu tetwaga advance nga kutuuka ku mulembe n'abantu twali tetuneteekateeka gana multiparty dispensation naga twali gigenzeemu naye twali tunuulidde multiparty ekola ki ereeta competition yes ebibiina ebingi yes ekirala ewa eddembe buli omu okwenyigira mu byobufuzi tutunula amawanga agaalina eddembe buli omu nga yenyigira mu byobufuzi gaali gatya tetwatunayo tetwalina bagezi ekyayina ekyabaleetera n'okufuuka eggwanga ery'amaanyi paka kati lyali ligenda mu 89 China yali egenda naye omukulembeze omu yali namukadde myaka 88 Deng Xiaoping Deng Xiaoping yatunulira China n'abaana ba university nga bafunye ku ddembe bye baali bakola n'agamba bino si bye bijja okukola era Tiananmen Square babatira mu square sigambye tutte bantu wabula nkuba ki naye Deng Xiaoping yagamba buli lw'oggula eddirisa ekiroofu n'akawewo okafuna kayingira naye mulimu ebizibu ebijjiramu ensiri ziyingira ebiwojjolo biyingira n'ebirala so okusigaza akawewo kuba tukeetaaga tujjamu nsiri ziyingidde Deng yagamba temujja kukosa democracy nga bwe mwagala tulina omulimitinga era China okuvawo yatandika okulimitinga democracy amateeka ne geeyonge ne bateeka amateeka ku buli kimu obukulembeze ne babuteekako nti no communist party yenna alina okujja mu bukulembeze alina okuyita mu communist party ng'erina political bureau oba politibureau yeveetinga abanajja ku bukule teri ggwanga ly'amaanyi lireka bukulembeze nga buli open buli mugwagwajje teririiyo so China neesobola bakendeeza kaakati naffe wano mu myaka gye gimu we twaddira IMF neteeka condition to liberalize politics ne China nabo kyekimu 89 President Museveni n'awaliriza
paka lwe yatuuka nga tayinza kisobola ne tutuuka ne tudda mu nkola y'ebibiina ebingi. Tetwa advance nga mateeka gaffe kumanya kino kigenda kuleetawo competition ey'ekisiru, kigenda okuleetawo buli atalina kigendererwa gy'ateekewo political party. Tetwabirengera kaakati byebiriwo. Eggwanga eddala lyenja okukuwa Russia, Putin waakwata obukulembeze mu 2000 yatuuka mu 2007 n'abuvaako n'awa Medvedev, Putin n'afuuka prime minister. Naye Putin ogenda ova ku bukulembeze yali alabye nti Russia yali Soviet Union neegwa n'ekutukamu amawanga. N'akiraba nti ate ne Russia esigaddewo ejja kukutuka tufuna abakulembeze abafu. Putin yafuula okufuuka president era bakugamba it's a mission impossible okufuuka omukulembeze we Russia. Gokimanyi kiringa fufa president mu Uganda okyanye okubeera obezi fufa president. Nyabo wali ebidi okubeera fufa president nawulidde ebisaanyizo omuntu bye yeetaaga bye twetaaga ku mukulembeze. Kaakati kankuwe bo ki kye baakola. Ngenda kukuwa n'amawanga agafaananako Uganda nkulage ffe wa we twalemwa we twetaaga kuba president. Kuba president. Putin kye yakola kiki yamanya ebizibu bya Russia byerina. Kuba Putin yakwata obukulembeze n'asooka abeera darling eri amawanga ga Amerika mu 2000 okutuuka 2002 n'akira nti enkolagana n'Amerika tejja kusoboka. Nga eastward expansion nate etandise okulya amawanga awo. Putin n'atandika okwawuka n'akimanya wendeka eggwanga oba president nga bwangu ku Amerika we batusensera bagenda kusuula eggwanga lino. Ne bakola amateeka nti omuntu yenna okwesimba kuba president emyaka 45 olina okuba ng'oba tolina dual citizenship. Kuba Abarussia bangi abaali mu mawanga ga Bufalansa nga bavaayo nga babataddemu ssente bajje beesimbe kuba pulezidenti basuule Russia. Putin n'akiraba n'ateekawo nti dual citizenship tolina kukola ate olina okuba ng'omaze mu Russia emyaka 10 okwesimba kuba pulezidenti. Then n'amala n'ateekawo akakwakkulizo nti waliwo automatic message osobola okuyitamu okufuuka pulezidenti olina kuyitira mu political party. Yes. Independent olina chance. Kuba independent asobola okuva e Brussels Belgium najjanga independent. Yateekawo etteeka olina okubanga oyise mu political party yesobola okuwa chance okwalifyinga. Political party ziteekawo emitendera gy'oyitamu bakutuma sitaani nti muleete nga tali ku muguwa okuteekawo political party Russia. Yes. Awo kitegeeza nawe n'akikalubya. Then kaakati omuntu nga toze kwesimbawo etteeka ligamba olina okukuŋŋaanya emikono miliyoni 2 mu nnaku 20. Yesu Katonda wange. Era omwe yali gundi eyali meeya we Vladivostok yanoonya emikono n'atukaluse ni mu kalulu akawedde n'atuuka n'agiweza miliyoni 2 n'agireeta ne bagisunsula nga kubulako emitwalo 3 ng'ennaku ziweddeyo. Ne bamudisqualifyinga. Lwaki? Alimu olwa West amawanga gali asobola okusuula eggwanga lyabwe. So baali mitinga nti okusigala Russia nga y'amaanyi abajja ku bukulembeze balina okuba nga basunsuddwa nnyo. Si balina bigendererwa bajje basuule eggwanga wegali amawanga. Bufalansa gye tufaanaganyako ne Uganda etteeka ly'ebyokulonda lirifule nnyo. Era bwe tunogamba buli omu asobola okuba pulezidenti w'Obufalansa naye nga tekisoboka. Batya Uganda twajjawo minimum age limit ne maximum. Yes. Myaka 75 okweyongerayo oyina eddembe. Myaka 18 oyina eddembe. Naye nga bakulembeze ki ku myaka 18 abasobola okubeera abakulembeze. Tulabeko mu mawanga gye baakolako. Micombero yakwata obukulembeze mu 72 ng'ali ku myaka gy'alinga 22 e Burundi. Kapiteni Micombero. Yes. Emitwalo nga kumpi omukaaga gyafa. Mu Micombero ng'akuttemu obuyinza. So baba n'ebizibu byabwe n'abato temulowooza nti no mulembe simaya gwa abato tina abato okabe basobola ate balina ebizibu bingi nabo. Therefore Bufalansa bo kiki bakola bamanyi eggwanga nga Bufalansa eggwanga ery'amaanyi omwana w'emyaka 19 gy'afuuke pulezidenti. Bufalansa bwakigana naye constitution ga myaka 18 weesimba kuba pulezidenti. Njagala nga bwekyagenda mu maaso njagala mbalage nti okuba fufa president mu Uganda ekifo ky'obwa president w'eggwanga kyangu nnyo okusinga okubeera owa okubeera fufa president. Previously, for any person to be eligible for the candidature of the fufa president, he should have served in one or a combination of any of the following positions for a total of at least 7
years in the last 10 years. Mu myaka 10. So sintu wasafingako luli nomala n'obumulala mu myaka 10 olina okubanga waliko executive committee member of CECAFA, CAF, FIFA. Olina okubanga waliko executive committee member ya CECAFA, eya CAF, support so giri mu center ya FIFA, executive committee member of FIFA, chief executive officer, general secretary of FIFA, FIFA accredited administration instructor. Nga FIFA yakukiriza nti yes osobola. The amended statute indicates that a candidate should be an executive committee member of FIFA or an executive committee member of a member of FIFA for the last 4 years before the elections and must have obtained at least a pharmacosecond certification. To undergo football administration and management, one has to at least have attained a senior 4 Uganda certificate of level of education. Okay. From outside, these amendments reflect the evolving landscape of football governance. Ne waliwo abagamba inga abantu bamujibukasule kuba mujibukasule be bamu abakola ebintu bino nabo baatuuka okwesimbawo ne bibakwata. Kaakati waliwo etteeka eddala enawulirako erya bakugamba nti okubeera fa president ne Premier League teams zonna eza gundi eza league Super League eyawane eyaffe olina okubaamu nga bonna kumpi oba ebitundu bimeka nga bakusekendinze ekitali kibi naye ng'omanyi ani alina administration yeza bani alina structures ezo sitting president naye obukwakulizo bungi bwe buti oyinza okuva eri waggulu yonna ng'omwenda okubeera FIFA president by the kiri prestigious kyamaanyi nnyo okusinga okubeera president w'eggwanga. Kyenkugambye byebizibu bye tufunye wano. Si buli omwe asobola osebo mbu ovudde eri mu kasozi okuba oyagala omupiira oyagala bwa FIFA president. So kakati mbadde nkyakulaga Bufalansa ekintu kitono nnyo okutereza ono Kasasiro n'okumugoba ekintu kiri simple. Tutereza butereza mu mateeka gaffe. President anaaba atya? First of all, obwa president bwetaaga ssente. Abanaku obwa president babwesonyiwe. Sikulimba. Omwavu agenda akulemberera eri. Omwavu woba onoyagala obwa president beera nga oyina skills naddala mu crowdfunding oba onosobola okukola fundraising ofune ssente. Naye ng'era wagamba ne mawanga agasinga obwa president ogenda obulowoozaako sooka omala okulowooza wajjudde ssente otandike. Mu America nga tolina biliyoni 2 totandika kulowooza ku bwa president. Byesonyiwe. Tosobola. E Nigeria abo abasajja ba Peter Obi kati abafuganya Tinubu. Atiku Abubakar bagagga bazibu ate bakola coalition ne ba governor aba state engagga abanaaba wa ssente. Gende Kenya wano olabe abasajja bateeka ssente. Kaakati Nigeria kiki baakola we baakiraba oluvannyuma lwa Sani Abacha okufa n'okudda kwa democracy Olusegun Obasanjo baakiraba abantu bangi nga beeyiwa kuba president. Political parties ezibataasiza ekizibu ekyo. All People's Congress ye party wezefuganye bili ne PDP eriyo okubeera president okujja ku kadi yawe nga presidential candidate olina okubeera ne million nairas 10 zoteeka mu political party si electoral commission wabula political party. Kakati yo PDP ewaabwe million nairas 40 olina okuziteekayo non-refundable mu party. Nomination fee ya FUFA ya bukadde 10. Oba president w'eggwanga oyongerako bongezi 10 mu bukadde 2. Lwaki muteeka ku 10? Kyenkugamba ze nsobi ze tukola nti amawanga agozabe mu Guinea weetaaga dola emitwalo 5 okwesimba kuba president. Bozuza musano siringa mu bukadde kumpi nga 2 musiizo kuba president. Gendo habigo n'amawanga ga South Africa bote bali kwekyo bo bali ku gundi parliamentary democracy. So tuyina okuddayo tuteeze kwekyo tumanye nti no twasetinga biri ebintu nga member parliament afuna miliyoni 1 kati bali mu 3 gwewe oba president wa butya bwe butya okugoba bano bonna bakachicha muziwanike tebajja kulinnyayo. Then kakati Bufalansa kiki bayongeramu gwe kyeke ekyesente tusobola ogamba ekyesente katubaleke kale titubongeramu naye akakwakuliza Obufalansa ke baateekawo nti buli wa 18 wa Demba okwesimbawo
bakyongeramu oyina okunoonya signature 500 byokka biti naye nga signature 5 ozinoonyawa kuba meya oba ne ba deputies ku bantu abali elected ku local level eyawaggulu oyina okunoonyayo signature 500 ate mu provinces esukka 30 nga naye buli province tojjayo 10%. Etegeeza 500 olina okunoonya mu province 30 zonna ozitambulemu ate wensanga nti wamala gwe katugeze nti no Wakiso gwe RC5 ne meya w'ebitundu awo ababane be balina okusayina wensanga wamala nga basayiningidde Museveni toyina kusayiningira Kyagulanyi ate nina kunoonya mulala so kaakati bagenda okumaliriza nga bagenda okwesanga tebasobola kukuŋŋanya mikono egyo okujjako ng'olina structure mu buli wantu eyo ezinakwanguyiza waneeno mu bufunze nsobola okusayiningira Kasozi as a presidential candidate KZ Ndugu nga ndi omu kuba president kuba tekiriiwo ate wano onoonya muntu wamala nteerako eri bagamba elected leaders olina kunoonya RC3 ow'e Kabongo olina kunoonya meeya w'e Kotido olina kunoonya meeya w'e Amuliya abalonde obamatize abo si be bantu bano wejja okugenda omuweeyo walagi nteerako omukono okole bwoti no ate baagala emikono mu hard copy si email so kakati okyalina okubeera guilty president wa university kumpi ekifo ekyo kyamannyo singa kubanga guilty president olina kuba na retake etegeeza olina okubanga oli mugezi mu kibiina si byakujja biteeke 3 na biki ojjo naye kati wano tusanga neyajingirira empapula tazirina n'atasobola kwogera naye ali wano ekifo mu kifudde deni ekirala nakino nkinenyezaawa media ye Uganda bannamawulire Uganda beetaaga mu lwakuba nti abantu baakooba gavumenti naye beeribadde beetaaga okubatwala eiza UCC ne batwala ne basomesa abantu lwakuba abantu baakoowa gavumenti n'ebyomubasomesaayo naye America mu 2000 ngenda kuwaako ekizambo mu 2003 e California balina etteeka lyabwe erya initiative recall musobola oyitayo gavana atakoze gavana bali bamuyita Brian bali bakamulonda mu 2000 kulonda kwa Bush ne Ali Gore emyaka 2 nga bamukooye bamugjayo akalulu ako ke kaleeta Arnold Schwarzenegger naye akalulu ako kavumiriza California ensi yonna nti bakandidate bali 35 kuba gavana kwaliko omuzanyi wa pornography ase kuba gavana kwaliko omulanga child actor azanya movie nazanya abaana abato nako aze kwaliko bonna bali okwo mu America era ballot paper yaliko bakandidate 35 olupapula Bufaransa ne rugenda lukikubako Ebungereza Guardian yagiyita gundi bayine crazy ballot Deni ne bakyogera nti no California efuuse laughing stock. California state engagga wano China yoka egisinza GDP. Tewali gwanga lisinga California bugagga mu nsi yonna. Naye ne mubeera ne ballot bwetyo ne baboogerera. Naye byo kye baakola ki media ye yataasa. Media balondamu bakandidate bana abalimu ensa. Be bawandikangako bokka. Abala bonna tewabalabako. Naye wana ekibatwala mu kwato oyo w'ebipale. Olwokwe kiki media ekibatwala mu kwato okuswaza eggwanga. So media yeyina okweteekamu this however much twagala mawulire kuvuganya bannaffe waliwo agaswaza eggwanga. Wagamba tusisinza temwali mulese naye lwakuba tukyali ku sensational journalism kusendasenda balabi omusajja yeezaddemu ge mawulire ago ge tugenda ebyamagezi tetubitegeera media yali badde tutaasa mu kizibu kino twali badde eriba abala bonna tebabafaako newabe ekirala tutunulira budget tugenda okuteeka electoral commission ku buzibu tutatuuse budget ye election gye baateekawo bajja kugyongerako ke bageza ne beesimbawo abo bonna ne bazza empapula mugenda gyongerako kino kyaliwo tekabeera n'akazanyo nga waliwo omukulu akigatta bagenda kusaba ssente endala supplementary bagenda kusaba ssente endala definitely kuba kyaliko Sri Lanka mu 2019 akalulu akaza gundi ono Gotabaya Rajapaksa gwe baakajjako mu kwekalakaasa akalulu ake Sri Lanka kaakola record presidential candidate tikaaliko wa presidential candidate 135 ballot paper yali ya inchi 66 obuwanvu futi kumpisa era bagenda okumaliriza bali bamuyita Mahinda Kishapiriya yali akuli electoral commission yamaliza agaiba ne muise supplementary budget okupulintinga akalulu kutuyingiddemu
kawanvu nnyo then ne ballot boxes kubaze tukozesa singa zakola mu 2006 obwo obutangaala so electoral commission bwejjayo bamalizanga ate obalina kubuso bagula empya ennene nga kakiyosiki kakati eyo tetwewuunya supplementary mu maaso kwawo baleke besimba bajja kugisaba obuwumbi 4 bwejja kweyongeramu okusobola printing ballot papers abo abantu ebyo byonna tuddawo eggwanga tusobola okuyisa amateeka then ekirala presidential ekitegeeza kakati banya nze Kasozi nga ntuula nga ndaba presidential debate bakandidate basimbye kuva wano paka kulambiro bagenda ku debatinga muse buli kimu so yesaawa tulimitinga obukulembeze however much twakyawa mu 7 twakyawa eggwanga waliwo ebyetaaga okukomako naye amateeka gaffe manafu nnyo gegaleeteddeawo bonna buli omu okujja ebisaanyizo byandibadde bitya ebisaanyizo naye mutabikalubya mubaleke nga bwe mwakikola nti 18 bajje naye mubateerewo obukwakuliza obuzibu okutuukiza nga bwetaaga muntu alina connection oba ali established so si mwana nti no kakati nze kati okugeza ndabyeko mwana bana wa NTV simaya reporter naye yafuddeyo najja oli wano ekabongo olina yani akumanyi aho agundi siwa NTV siwa top TV wena bwe batyo saganze na kubamanya saga kubamanya naye kakati mu kisacha Ivan kisacha nedda please terina akumanyi yadde naye ekabongo olina yani nga nawo njo tumalira esente z'omuwi w'omusolo basikuononereko tulina okuteekawo ogundi bakiyita ballot access mu America bakiyita ballot access America okulonda okuwedde mwali mu Kanye West yesimbawo Jill Stein yesimbawo mwamuwulirako mu kalulu state zonna endala z'abagaana ya America state ya dembo kugaana ffe waffe tojja kulinnya ku ballot access kya bbeeyi era bwesanga aba presidential candidate Biden manya Trump Kamala be bagenda ku ballot mu buli state aba tebasobola lwaki amateeka gaabwe Ohio bakugamba batya esente ze bakusaba nnyingiko namaane bagamba olina n'okuŋŋaanya emikono 10% ku baalonda mu state eyo yonna so kakati Uganda tugambe buli yagala obwa presidential candidate olina okuleeta 10% ku bululu obwalondebwa mu kalulu akaggwa gikuŋŋaanye mu Uganda twalonda miliyoni mmeka zaalinga 9 10% bwabo azali lakbali obukadde 10 kwa miliyoni 8 zitalonda 10 obukadde 10% ya mgundi eso Jabaleeta emikono jabaleeta bujja kubaguba bonna tubawone ekitegezo ino okubanga oli establish nga Kyagulanyi tine ejindi ayinayo bajja kuyayaana kitegezo oba ojja kubeerako ne impact mu kalulu naye kakati balongo n'abakabuleeta banneyiiya bweyiiya tojja kubalaba olwaki olwekyo so tutereezaamu butereeza buntu butono ekifo kireme kubeera kyakuzanyirwako n'abakazi tebaagala bazanyirako omukazi ajja nakuba entiisa nagamba okimanyi nti noze ndi wangabi wengabi simuwasa nomwezi nagamba oyo muwonye nojanga omusanaga sooka oteeko miliyoni 2 ku akawunti oba oli serious n'otema nobubayo tebaagala bazanyirako oba pwezi muleka mutya ne babuzanyirako batyo amazima ga Katonda muggulu atakuumira mpeera abatukuumire kuba bwe bijjamu ebyagundi ate filosofa mukugu mu maanyi g'ekisajja yatugaa so kati tukomaawo banne tetujja kweyongera yakuume Uganda y'enkya